Sanya mwe mwatikinga ng'obululu obululu because kyemmanyi twalonda oli mu kkomera bakwatadde we baamala okulonda we twamala okulonda nga 2021 January tebakwata mu December wa 2020 twayimbulwako ne tumala ne tuddamu ne tukwatibwa okategedde bulungi twayimbulwako ne wayitawo akaseera kampaawo kageera ne baddamu ne batukola ki ne tukwatibwa so mwe mwatikinga ng'obulwadde otegeeza ki okutikinga obululu kye nabadde ntegeeza obululu we twagenda ku polling station twali tusazeewo tukuuma akalulu ka muzeeyi ka Kyagulanyi n'okuba nti tewali bayaayi bagenda kakola ki era abasajja twabakuba abagoberezi b'NRM twabayisa bubi nnyo ku nsonga eyo twakozesa omukisa ogw'okuba twakeera wamu twasulayo obusuzi gye twasula ne tukozesa chance eyo ne tutiikinga obululu twatiikinga obululu kumpi obukadde nga bubiri twatiikinga obululu obubalirwamu miliyoni 2 naye nga tukozeewo kavuyo kuba ebitundu ebimu alaba bululu wajja leeta abamu tebaalonda twabbira Kyagulanyi obululu miliyoni 2 kubanga twabalirira nti Kyagulanyi mwabubbanga mutya nkugambe twateekawo mbeera y'akavuyo ku polling station era gye wawuli abataalonda tisimanyi bituuse leeti twateeka nkugabe twalina obusobozi obulumbe mmoloka twalina teebereza nkugabe nali nze nyegerako eyiwako mafuta kufaana basirikale kakati obwo bwali buntu butini